Anti oyinza ogamba mbu waliwo essuubi mbu waliwo ebikyasibye tewali kikyasibye. Amakulu kyawedde kana yakudiziddwa kugenda zimbiro linnyumba ye mu 50 million polot. Waawo. Kakati ani yaleese ekirowoozo kino wakubidde nnyo omulanga oba ddala baali babikumpanya nga bwe wali watugamba? Ensonga nga bwe mbadde njogera nga omulanga ngukuba ng'olekeza wa Muzeeyi Kamoga era yabadde alina okubimaliriza wabula mwami Kavuma Ketti bwe yabiraba ne bimukwatako n'abiyingiramu wakati awo kubanga nze twali tutuse mu kiseera nga nsobola nga Kamoga ali eri nange ndi eno noona ali eri buli omu ng'ali bibi kati nga buli omu talina nga basobola kusemwogere kulanga emundu yetokota. Kakati Kavuma najja n'ayimirirawo nga mediator yaleese buli kimu okubeera nga kiggwa. Kitegeeza kati mwami Kamoga afuuse azzeemu okubeera muzeeyi nga bwe yali olwasooka talina buzibu. Kakati akutte ekyapa n'akiwa Nambwayo kiri ku Gayaza Road mu mbeera ya leka omuntu ono akole ebintu bye. Nati nange nensigala ku kyange transfer zikoleddwa. Buli kimu kiri bulungi tewali buzibu. Kati tugambe nti Haji Ketti agenda okuyambako kuba nti ennyumba enezimbibwa ne ssente zino milioni 5 yazikutteko oba buli kimu gwagenda okyekolera masajja? Ennyumba eriwa yonna. Olina okumuzimbira. Kuba Nambwayo yagambye olina omuzimbiramu akayumba omwe child support osasule damages alyoka akuleka emirembe. Yasibwa kuba kale ebintu mubyexaggeratinga nnyo ababibagamba babigaziya nnyo oba oli awo naye nga ensonga eri nti ekintu si kya muntu omuntu kukimusuulira wabula kyakwasaganyiza wamu nga bw'osobola okukwasaganyizaako munno ngaye mwakwasaganya wamu ku kalina. Nedda eyo kalina eyo tekuliiko kikumi kya muntu mulala yenna era lwero olutalo olubaddewo okuliiko tekubaddeeko kikumi kya muntu mulala bibadde byange ekyo nkyogera nga ne Mukama Katonda akimanyi kibadde kinkayanya naye kati buli kimu kiri bulungi. Kati ekitegeeza nti mugenda kukwatagana ne Nambwayo musobole okumuzimbira ennyumba endala mu poloti eyo. Twagala kufuna bulungi kubanga ye apostinze ng'agamba nti gwalina kimukolera omusasula child support olugattako ne damages ezewakozinga. Ebiwandiiko bye tugoberera bigamba nti nno tulina kukikwasaganyiriza wamu. Aletenga buli kati ate naye tuogambe nti bibyo ng'okwasaganyirizaako. Ate ngani agamba mbu bikize. Oyinza otuukanga ennyumba ewedde nnyina n'ogamba kati ennyumba yaffe twagizimba ffenna. Nze Suuna Beni mutaani wa mukyala Kayondo. Nze seesiba ku bintu bitali byange. Never in life and I will never. By the way, ensiko eri etya badde olwafulumye n'oyingira ensiko. Ate okuyingira ensiko eriwa. Era Nambwayo yatugambye nti ayingidde ensiko ng'ate wabanjanga DNA kati efulumye tebakyakulabako. Nze ebbanga lyonna mbadde mu kyalo mbadde temundaba nga ndi waka nkyali mu lumbe lwa mukadde wange ate nandibisanzeewa munnange. Essanyu eringi walifunye otya nga DNA zifulumye ng'omwana wo bwoya mwana wa muntumbwe? Mwazirabyeko owaife bibalera bya Nambwayo yazibalazeeko ye tukakasizza nti mwana wo kasita kiva mu kamwa ke nga n'empapula zo tezinnakiraga. Twindeko empapula zijje nawe namu akabuusabuusa. Ng'oyingidde ensiko. Ng'oyingidde ensiko. Suuna anyways obubaka obusemba wangi mweraba okutusiibula ebintu bino tebinnaba kuggwa tusuubire togenda kuddamu kuyita Nambwayo Kayimbiru ogenda tandika okuyita Maama Gundi oba Nambwayo. Abawagizi bange mwenna abawagira Suuna Beni mbeebaza mwebale nnyo mwebali eddala abaana abakubi b'emmundu abagikubye kino ekintu mwe mukituusizza wano otherwise wakubadde kw'amaanyi. Akayindiru tukafulidde linnya ky'eppya kati ku kiriwo gwomanyi gattagatta nga bw'olabye. Omuwanguzi Kayindiru temundu evuge
ensonga nozamu zitegedde bulungi zo manyi twakugamba nti Ankat Kalakata y'esibuko y'amazima n'obwenkanya tugenda kwongera okunoonya ne ku Nambwayo. Tuwulire ye Mary Nambwayo essanyu ly'alina lyenkana ki ate era agamba atya Mary kirungi gwe toli busy nnyo kali busy Mary Nambwayo mukyala Suna Beni omu bw'ati awunga sirisewo wangi mukyala Suna Beni kati tetukyali oli live ku Ankat Kalakata ne Imikande zigatako ne Sandra Lian oli ku Ankat Kalakata kusanyuka TV Sandra Lian ne Imikande se bakubidde ku simu okusharinga ku ssanyu ly'olina eringi ennyo tuba tuli awo ng'otaddeyo posita ennene bweti ng'otegeeza poloti ya bukadde ataano ng'oyise tata w'abaana nga muna eddali tuzimbe enju tulabire omwana ne damages eyo ebadde feke page oba gwabiwandiise feke page izo ngala sawa mbadde siri social media togamba se gwabiwandiise omwana kyo kyakoba wali omulala abiwandiise Mary yegwenze page yongimanyi mukwano yegwe mukwano togenda soko otubule ku ssanyu ly'owulira now that at least owulira nga nawe ng'omukyalo ofunye poloti mmanyago kano katono tekayisike kagire nnyo Nambwayo wali walayira okufa n'obutonya bwa togenda kuva mu kalina eno kiki ekyakuleetedde okukyusa endowooza eyo n'obulungi bwa family oyo okyalinamu akatima kaddadi w'omwana buli muntu alina omutima Nambwayo nga tobadde na mutima ogwo omwana gwe kati gukyuse lwaki olw'obulungi bwa family kati dadi wayogeddeko naye ku by'okuzimba nakkiriza bwe wamukubiddeko n'agaana yatugambye ekintu ky'ogamba nti yalina okuzimba yekka babagambye nti mukwataganye mwembi ng'abaagala n'oba abaali abaagala namumalirize ebintu bino oli lwedde naawe okuteekako akasenteko mwekwatize wamu ne Ssuuna bakuzimbira enju endala bomba nzifunye lwaki mbasiteekako kadamage properties tuweeyo omutima gunaaba mu bintu nga ki byalina osasula Suna Beni ebyadamagingibwa naffe tugambeko bannanga ati kati nga tubaddewo nga tugamba ye Mary owaffe Mary nange we muvuddeyo ewakamoga neketi nga ebagee nti yakoze mutuddemu nga tata wa mama ne mama w'omwana okunyumyamuko ku nsonga zino mwakoze naye olinayo essuubi eriddamu okukkaanya ne Ssuuna Beni tufuneyo kabebi akato watuvuddeyo anti kati tebikyali bya family olw'ensonga buli woobitugamba kitegeeza bifuuse public issues wavuddeyo n'otupostinga n'otugamba nti omukulu yabanjanga DNA test essaawa zino efulumye ate ayingidde ensiko wamaze n'omufuna n'omulaga DNA results atugambye nti neera ayagala kumpapula empapula tuzirage nazo abantu bakikakase nti omwana wuwe basanyukeko bamusanyukireko tuzisubire nga ddi gwe Mary nkumanya yinza okugamba kyange olina obusungu nogera yalina osalawo ndi zifulume atugambye zifulumye fe atugambye wano kwani kati Kalakata ngensewulira nanti kati tetunabazijjayo kubanga kyalemeddwa tugenda tulina peera babiri okuzijja akyali mu nsiko atugambye akyali mu kyalo munnange akyageza bwanga amaliriza kino ekyamaama tali mu nsiko kati gwe wazitegedde otya results zino bwe kibanga nti mulina kubeera babiri nga muzijjeeyo gwe wazitegedde otya sikutegeera omukazi yagaba omwana omukazi obeera sure kati ye kamoga essaawa eno wanje ogambye ki sajja ne muwapaawo nze ndisinga okuba opozi ogamba Sandra lwaki sajja ne muwapaawo Sandra nze bange mujambi nto bino nja kuba Nambwayo kati tweyongerayo Nambwayo kati ye Haji Kamoga ye enkolagana kati eri etya musanyufu ndi kyo kiwedde oba munakuwavu ndi ate mumutuusizza wano okusobagana kwaffe kubaawo
naye tetulina kutwaliramu bizinesi z'abantu balala. Twali twatamukanga ffe naye tekirina kwongera bizinesi y'abantu balala. That is why olwamukubidde essimu nga baagala tutereeza ensonga era yeyanguyiddeyo kubanga erinnya lye libadde lirabika. Naye tusaba abakyayogera nti ye yakola obukyamu omumwa bamuteeke muffe abaasobagananga erinnya lye balikiriyalirira. Kati kino mukikoledde Kamoga kumusevinga bizinesi ye oba mukikoze lwa bulungi bwammwe? No, twatabukanga ffe abantu buli nnyanja bwetabanguka era embala n'etereera. Tekimanyi? Tukimanyi maama. Buli nnyanja bwetabanguka era embala n'etereera kabeera kaseera. Katonda bw'ekyo bw'akyagala. Bw'oba ki bw'osobola okulekera Ssuuna Ben akuwulira kati era ali ku Uncut Kalakata? Kubanga ex oba mutata wa mwana. Ex wama mutata wa mwana. Bye bimu. Sijebimu. Wama tata wa mwana ex. Wama mama. Toina bubaka? Kale tetulina kubuzuka. Oba I loved you. Sirina. Sirina mani. I know. Naye nambwa ulikango munaku. Nambwa ulinga munaku abuzosobedde essanyu lye Ssuuna Ben yabadde nalyo siryolina. Oba bakukaso okusayininga ku mpapula. No, kikoze era tebasobola kaka muntu. Kikoze oyagala. Okiriyalinga erinnya lya Kamoga. Baba wadde ebbanga gye mugenda okubanga ennyumba eno ezimbibwa oba tebaba wadde ebbanga? Tulina kwatagana nze naye. Mukiteeseeko? Naye kyasabye. Ngenda tandika enkya. Ennyumba etandika enkya gizimba? Omusingi tujje tubeerewo nga anikali nga bagusima. Twogatuwa directions ndowooza tukereko bukeezi. Kale naye engeri gy'oyogedde ndaba essanyu libuzeemuko kuba engeri gy'obadde Nambwayo nga atukolere bw'atyo obubaka obusembayo eri abantu abakulwaniddeko okuba nti otuuse kwegamba ku nzikiriziganya n'omukulu Ssuuna. Nze nnyo abakyala bambeereddewo bangi nnyo abavumiddwa ku lwange bangi nnyo abatyobodda ku lwange naye we tutagenze bulungi nsaba mu nsonyi abambeereddewo mwenna mbaagala njagala nyo Fifi njagala nyo Shamim bangi nnyo abalwanyi besabola nakwogera naye ishu yaffe yali nti omwana alina okubeera alina okufuna wabeere wali permanent. I think the goal is it. Awo omwongererayo akalala ne bakulira wamu abaana. Mbadde nsaba nfuna amaanyi ndyoke nziremu njogere. Kale maama kale. Buli kintu ekitandika kituuka ne kiggwa era namanya nti tuli boolwo ebyo nabo birivaawo ne biggwa. So olunaku luno Mukama era nga bwe yalugereka kubanga nze nasooka ne mbitunuuliza amaaso ngamba nti kambireke bitambule nga bwe biri naye oluvannyuma lw'akadde mwoyo omupya n'andabikira ngamba naye oyina sayidi y'endala abantu gye batamanyi banze bamanyiko busirise. Mukama n'angamba sooka ojjayo ne ku sayidi endala eri enkubi y'emmundu